waliwo ekkanisa eri wano mu kibuga eri ku luguudo luli awo nene eriko emisota ebiri giri mu mulyango kalyango katono nga yo nene ne kalyango katono niyo misota wegiri waliwo ekkubo wano e Uganda mulimu emyoyo egirya ba generational gundi leaders abagenda okukola mbiro bino ebyoluvannyuma gibali eluguudo weeruli era bw'oyitawo tosigala nga bwekimu obubenje bwonna bw'owulya kati kamba buli waliwo akabenje akagenda okujja mu kkubo amakubo abiri maaso awo naye abituyamba tubikkulira tabitugamba kubikkula tubagambe bugambi nti banne waliwo akabenje akajja ayagala twegayirire abalokole bangi abatagenda mu ggulu nga balowooza nti bali mu Katonda naye nga bali ku Katonda. Ebisiyomo ebiseera ebisinga bifaanagana n'ebyomubiri nnyo biri related. Kiba mbagamba nti omufu bw'ajja mu nnyumba yo akaringa amagombe ne gajja mu njuuyo ne waba akwagala nnyo yali taatawo bw'amala okufa tewabaawo connection ebagatta naye kubanga Bayibuli ekigaana. Bw'oddamu okumulaba goba nze era namugambirawo omuntu omu eyo ne mugamba nkubulire ebyange nawe bikoze eki bikomye wano wetukuzise bw'oddamu ne weereeta nze ngenda kwokya ayogera tadda omugambirawo nti gwe maama ogenze ebyange nawe bikoze eki kubanga bw'ajja mbulamu bw'akaringa okufiirizibwa ajja n'okufiirizibwa ku fe abali abalamu tukaringa ekitiibwa kya Katonda ku nsi era twebagala Katonda. N'omufu engeri gy'abanga ava mu magombe buli woogenda omusajja n'omusanga ng'akola mu lombe ekyo nga akola mu mwenge ne waba tagunywa aba agukola ki? Abaera agukolamu aba aguwunya kubanga n'ogamba nti akabizi sikalya naye nga okatema weetegereza abagiri emimwa abagiri ennyo giba gifaanana gitya gwe weetegereze Sami weetegereze omumwa gwa Sami gwe jja omwetegereze bulungi nnyo naye nga akalya simanyi omuliro ngukumye mungi simanyi otidde akaliro akaliro weetegereze okukolako ebizibu tubeere wano nga tumwogera nga talaba naye olulengera ka vidiyo ng'omanya mwedda kajja kutandikira ku nsi ngeri gyema asobola kweyogerako nze kangukumire eddala yankumirakumira dde omuliro oyo gwolaba kangukume weetegereze emimwa omuntu yenna akola mu factory abakola mu factory y'engoye n'ennyambala yebandala abawanjawulo abakola mu kampani y'amasimu n'essimu gy'aba akutte bandala kizibu omusanga ne fake phone kozi agimanyi abatema embizi oyira omulaba ne bw'aba yeekoonya okugwa owulira enkaaba atuka ekiseera ne bafaanaganya nungi yo nnyo mugundi eno kisibo kino tebadde tetambulira ddala bonaadde bakaaba nungi kyogezaako okugamba kyeki nti ebadde tetambula toleetera bizibu ndi musajja munno muganda wange naye nga waliwo eyaŋŋamba nti kakati olaba bwe tubeera nga tulina ebikolo bye tukola kubanga Katonda yatulekera omukisa okwesalirawo tuba nga tulina ebikolo bye tukola ekyamazima obwavu bungi mu nsi ennaku zino kakati nze ng'omuntu obukeera enkya mu bwavu buno bwe ndimu ne ŋŋamba nti nze Ronnie ate gwe Ronnie yogera erinnya lyo kakati yogera erinnya lyo lwaki oyogera lyange njogera erya musajja wange nze Sami naye lire liveeko kubanga agenda tandikira ku ggwe okerabidde yogera eriryo gwe tojja kumbaako nabuzibuko ow'enkofiira ani era ow'enkofiira kale
inze yatya oli yaŋŋamba nti bwembeera nga nze mu bwavu buno bwe tuli mu nze Roland weebale okipuutinzewo bulungi nenfa wadde nga sijja kufa asinatuusa kufa bwenkeera enkya ng'ate obulayo emyaka mitono genda maaso tekisoboka bwe ntuuka enkya nenfa omwoyo gwange ne gunvaamu kubanga baga waliyo ensi endala ey'omwoyo omubiri gw'oguleka n'odda mu nsi eri endala kati bwe nzira mu nsi eri endala nga nina obusobozi obulaba basami baroni bani ne mbalaba nga balina ekikyamu kye bakola nga nina kye nsobola okukikolako oyagala kujja taasa njagala nzije ntaase nga gw'oli mu ggulu ng'oli eno mu nsi tugambe kale nzi wano nfudde ng'era ng'otwagaliza ffe abali eno abali mu kweja vaana mwe bange osegadde mbalaba mugenda kukola ensobi nina obusobozi obubataasa nenzija ng'ani akukkiriza kyokka oza ku geeti kuyitikwako buli kisugutyo mbojja obabuuse omulabe gy'ali eyo ssebo kale ne bwe simubuusa nsobola okumuloosa nsobola okukola ki oba mba nina obusobozi obulengera ekyo mu maaso kyanaalaba neŋŋamba kamuloose wano wensobola okuyita kyokka Ronnie gwendoosa mulokole nnyo agobera ddala kati wuuyo angoba kati olwo mukoze ntya omulimu gwo bw'obanga nawe weeremerera n'ogenda mu kifo ekyo obusobozi obujjawo bujja okunnomba ontaasa onjagaliza omufuye muntu akyasinza obutaagaliza kubanga naye abonaabo kati kankubuuze ogenzeeyo mu nsi eyo abaana bo kyoba obaagaza naawe okukola ki kujja obeereko n'obwana bweyo toyinza kuba na magezi gagamba nti kambata abaana nkaleka bagende oba oyagala obwana bubeere wooli olaba no ku nsi okuba mama gundi abaana bange bali batya mumpa abaana bange ne weerwanako olowooza lwaki abakazi bagenda n'agenda mu kooti nga talina na buyambi ali bubi naganza abaana bange kenaalyako ke banaakola ki kati bwafa oyogoloza agenda kugenda abaana abaleke bagende eri abaana bange ndaba waliwo ssente kambasagulire wano bayitewo bagende bazifune omufu ensi eri ndala eba yakufiirizibwa kakati waliwo kyogambye nti emirambo gitambula nnyo ensangi zino nti si mirambo emirambo bagiziika nti abafu batambula abafu bakaaba mba ndi ku kyaki nsulayo ennaku ezimu n'ensaba ngenda okufuna okwolesebwa ndaba ndi mu nsi ya ddungu y'Abawalabu mu nsi emu gye sijja kwogera nga tuli mu kutambula gwe nali naye ngenda okulaba abafu okuva mu Amerika mu Ngereza Uganda wa sina n'omu gwe mmanyi naye nga batambula naye nga bakaaba nga batambula n'ennaku nnyingi nga bakaaba amagye bana era bane tusabire nnyo abaana abali mu magye bafa tebeenenyeza muganda wo ng'ali mu magye bagenda e Somalia bagenda mwegayirire ku lw'obulamu bwabwe bafa tebeenenyeza okitegeera ekyewunyisa kye kino nga bakaaba akati mba ndi mu kusaalimba ne bandaba ne bangoba bakutegeera nti obalabi bulungi nnyo kukoza eri nsi yamwe ne bangoba naye nga kye baŋŋamba okimanyi gamba Mukama atusaasire kiri fani gwe ng'okeera enkya bo bategeera nti ono eno ayitiddeyo buyitizi si mufu kubanga eri nsi yamwoyo era obeera oyawukana kyekiri kyogambye nti atunda mu ngoye asobola okumulaba yes era osobola okutegeera bw'obeera ku ssomero nti ono mupya oyo golaba engeri gye yeemagazzaamu atomedde akapande ono w'omulabira bwoti wano tajja kuwangaalawo nno tasobola oyo musomesa akatijjo kaleese ku baana ku ffujjo lye balina
bajja muyira omusulo ennaku zembala ajja genda ajja kukakkana olwo najja noga oyo genda mukola nti omanyi oyo awedde okitegedde ssebo aba awedde kati ne bakugoba obagambire ku Mukama abasaasire abasonyiwe ebyaddala ddala abalokole n'abatali balokole bali mu magombe bakaaba naye buli we babadde nga bansemberera nange nabadde ntandise okutandika okuwunya akawoowo keeri akaabwe olwo ennaku yaabwe eba ekukutteko nnyo ng'oyagala si nnaku yaabwe kuba anti ako kabonero kalaga nti omufuta olina mwerinanya buli w'omwerinaanya kiri kyali naawe okifuuka nti bizinensi efa oba oyagala oba toyagala erina okufa okyambala akwambaza newankubadde ayinza okuba takyagadde kikwambaza buli w'olinaana oli nga yatemye ente bano bakinjaaji nga yenna ajjudde omusaayi buli lwakwesigamako okwati omusaayi naye yadde oyambadde essaati ya kitiibwa gukukwata bambi ava tumulabye afubutuka wali webakinjaaga naye yayiga okutema ennyama alina omutima abakinjaaji abo balina emitima musajja wattu nga tomanyi nawe bagitema kyova olaba wowulira bakubye enduulu nti wuyo omubbi ng'oyambadde bwotyo tandika bajja kutta tandika misi bweweeremezaawo bakukubye ne bakutta bambi kafudde kato ate nga musajja wattu okola naku unique media tumulaba bambi ate mbadde simutegedde nti nenga wagenze dda oyo gwe baba basanze asalimba gwe basse kate Sami ng'atandika kuwoza sekimanye nti wali totwagaliza kalungi taata ani otusse ani unique media okisi ate ekyo tokibalira mu binene byenkoze otusanze n'otubba totukuba omubbi bakubye ekyo kiba kikuyisa mu bikomera wakola otya nesanga nziruse wali ogunnya ogwonko nempita ku gwonko ne bayiikayo bayitirivu ne bayiika mu gwonko naye nga abalokole bejjusa bwe bataatambula bulungi anti kati wali oba olabyeko kyekiri kibaga nti labako wali baba balabyeko anti kati balabye ate gyebali teri kuvaayo liri kkomera ekkomera bakukkiriza okwetaaya n'otambula n'ogenda mu kasonda keeri n'osula eyo naye embeera esigala yeemu miggo mpi mufuka mu kigundi kimu lubeerera paka olunaku lwe bakusalira nga bwolaba kkomera ly'okunsi lyekkomera ly'amagumbe balisetinga the settings kitukakatako bannaye okutambula nga tuli batukuvu amazima ga Katonda nze mbeerawo nenkaaba amaziga nenga Mukama saasira abantu saasira baganda bange saasira famire yange ya Rise Church tusaasira abalokole saasira musumba gundi bino ebiseera kyovola mbagamba banne si byakusala misango nti musumba gundi ali bwati nze nsabira buli muntu yenna aleme genda mu kifo kiri kubanga ffe tufunye omukisa ogulaba ku bintu bino nze kale ngamba singa kale buli muntu Mukama amulagako n'abawakana ne baganda baffe abamadiini gali singa abalagako nti sigwe baliko basinza birala singa bakimanyi abantu balina obutuukirivu bwa mu bantu obutuukirivu mu bantu bwe buno sijja kubba gundi andaba waliwo obutuukirivu buli nga tewali akulaba omanyi Captain Jonathan yabadde wano yani Captain Jonathan Mukita ye Mukita wamaji si wamaje Captain yali wa maato naye omulimu gwe wa Captain Katonda alina omulimu gwe yamutuma ye ng'omuntu n'atugamba nti alina Katonda kye yamulaga nti
abantu ab'amadiini baavadde ku nzikiriza entuufu eya Katonda bali mu kukola byabwe ate naye nga bagimanyi. Kaakati bw'oyogedde ekintu ekyo nti Mukama abalageko ne kinzijukiza ekintu ekyo ekya kapiteni kye yatugamba. Naye kati nga ebyo byonna bikyali awo abantu abaali abalokole n'abatali balokole nga bw'obannyonnyodde nti bwabalaba nga bali mu nnaku ennyingi n'okugamba nti tugambire Mukama Katonda ku nsi kuno tukizzeeko sayidi eno nti abantu tuli ku nsi kuno tumanyi tusaba, tumanyi tuli balokole bulungi nnyo, tumanyi nti tulina mwoyo kubanga byonna ebigambibwa nti bikolebwe okubeera ne mwoyo tubikola. Naye bw'okinnyonnyodde n'ogamba nti walabayo abalokole nekinzijira mu bwongo ne ŋŋamba kakati ate n'omulokole bw'agendayo nga byonna ebyetaagisa Musumba agamba kola kino n'okikola, kola kiri n'okikola, naawe kennyini by'omanyi ng'omuntu nti bino bya Bwakatonda n'obikola. Waliyo obuntu obwo obutujja ku mulamwa tutuuka ekiseera okuba nti ffe tufundikira eyo. Gwe yali alabye ku nsi y'omwo empatisa ezaasooka osobola okukijjukira kino. Nayogera ku buntu nti nayogera nti ku basajja ab'amaanyi n'ababaddewo abakazi ab'amaanyi ebibasudde si binene, ebisuula ow'amaanyi tebiba binene. Era ebyasuula Samusooni tebyali bingi nabyo. By'ebimu ku bye mbadde ngenda okuwanga ekizampo. Gwe tunulamu biki emirundi gy'ogudde n'oyimuka ebikusudde bibadde bifaanana biti. Tobba, toyenda, naye obujja ne bukusuula. Okitegeera? N'olaba gundi ogaa naye kati gundi afuna atya akantu ako ddala nga nze nno era abantu abasinga obungi abali mu Luminati abayingidde bu secret societies obwo obulaba obw'ekizikiza obwo abamu bafunye bujja bwe bubatutteyo. Gundi nalina gwe twasoma naye naaba ng'alina zino sente nange kaŋŋende. Nali musajja mugezi mu kiraasi otayinza kubanga ali waali. Abaana bonna nze kankubulire twalina omwana omuwala twasomanga naye senior 4 ng'ayambala ekiteeteeyi ekyali kirala ku ssomero, ayambala ekiteeteeyi kya bbulu bino ebyabasawo nga bulungi nnyo, ayambala oluusi ayambala n'egganduula nga muwala nga mulungi, akabina kakomeeri ettutu nga si musawo ne baamuleka ssomero leki nga bamutiitiibya. Olunaku lumu mba mpita awo ku haamu ne musanga ng'akabuto kakoze eki kagezi namwekweka nago kava. Ate nga lwaki weekweka? Embeera gye yalimu ng'eri fane. Eno fe si kutya nkugamba nti ebisuula ababadde betulowooza nti b'amaanyi tebiba binene. Asobola okuba nga yafumbirwa yeeragiranga ku baana naye nga yafumbirwa olulenzi olutategereka oba abalenzi abayaayi abanywa n'omwenge. Omanyi nti osanga omwana ow'obuwala nga mulungi nga bbaawe afuuwa enjala. Ekituufu nga mwana mulungi akulidde mu famire ya kitiibwa naye nga kyo kye kyamusudde nga naye agamba naye wano natuukawo ntya. Tubabuulira enjiri twogera nabo. Abantu balina ziddiguli naye ng'ali mu kasiisira. Embeera ya nsi ayo mbeera ya nsi nga yafuna omwami naye nga taata we yali amwagaliza kirala. Zedna omwana omu wa Musumba omuwala atunda bbiriŋŋanya na nnyaanya si kibi. Ne taata we yakola yatandika amasomero gyeri taata we yafa yali musumba w'amaanyi, yatandika amakanisa munene ne baganda be bali bulungi balina abazungu naye omwana ali bubi. Muzadde butamufaako, muzadde yali badde amujja n'amusitula. Ebisuula ab'amaanyi gwe tunuulira abaana b'abasumba bw'obeegendereza mu kkanisa naawe ali eyo abaana b'abasumba bali batya. Ebiseera ebisinga ogenda okwetegereza ng'era mulimu akakatono kibaamu obuntu obutono bwe butusula naffe kyova tubagamba abaana abobuwala nti bw'oba ojja yambala bulungi mu kyaki. Nyinza okuba ndi mwoyo mbawo ekigambo akantu ako sikaati nekola etya ebigere ate gw'oyinza okuba nga tomanyi
katogenderedde gwakikola gwe kikyo kya bulijjo gwomanyi kya bulijjo omusumba agenda okugira mu linnya lya Yesu olugirayo bw'ati ate obuzibu bw'eriiso erina kateni anti eriiso era ligiramu oba ndabye bubi naye kyekasi kyekyo noddamu wetegereze oba kyekyo nga kyekyo kyennyini kyolabye kati ate awo obwongo butwaliddwa enjiri neefa abadde agenda osumululwa bamalayika baba batuusa amafuta gayiyise omwoyo mutukuvu atandise otambula ng'oli akwambudde Musumba Ronnie n'avaako si Musumba Ronnie weeyogerezeeyo nze sivaako ntyo naye nga ebitusuula ffe buntu butono kakati tutuukawo tutyawo obuntu obutono buno ssebo kubanga olaba bw'obanga oli mulokole era mpulidde bangi ndi mulokole bwe kituuka mu kusiiba n'ensiiba okusaba n'ensaba overnight nzigenzeemu amateeka gaggali 10 nga goberedde yagala munno njagadde bannange bonna sonyiwa nsonyiye kiki ekinzi obuntu kyobwo obutono obuntu obutono obujja obutaagaliza obuntu butono nnyo buli muli munda mu ffe kabeerawo akatima ne koogera yes obutasonyiwa kiringanga ekitono ennyo obutasonyiwa namuleka oyo naye nga buli lw'omulaba abange ebbwa libayiyeemu ki buli lw'omutunulako oti oyo yabba sente zange yansuubiza projekita n'atagikola ki n'atagigula buli lw'omutunulako bwoti ku YouTube ku TV nga tewamusonyiwa yakusuubiza ki gukume nze siriimu migga egyo yakusuubiza projekita kankyogere yakusuubiza projekita ne bw'omuweereza ka message taddamu n'essimu takyazikwata naye n'oguma okitegeera kirungi okutambula omanyi tosobola gwe nga gwe kulwanyisa buntu buno butono okuvaako bo obusigala bujja olunaku lumu eddoboozi lyangamba Ronnie tobba toyonoona bintu binene toyenda tokola ki niyo ina obuntu obutono obwo weewala obuntu obutono obwo infact bwe bututta abalokole bangi mugeyeena nabagamba omukyala yali emulago yafa ekyamutwala mu magombe nnaku kitegeeza n'ennaku yeenakuwaza olw'abaana ng'ate kirungi kyandibadde kirungi okunakuwala ku lw'abaana bo nagamba abaana bange mbakoze eki balese nti mu nsi eno ng'atunula ndowooza agamba babba wange anaagira bakati agenda kuwasa basajja mwewunza mubawasa abakazi ne batutigirira abaana agenda agira atulugunya abaana bange ate bw'abanga naafa ng'akimanyidde ddala nti obaddeyo no madaamu gundi ate n'amanya n'agayisa ge agenda n'ebbuba liri awo bulungi nnyo kati ebyo bye bitudrivinga ebirungi byonna byokoze ne biyiika kyova olaba abaliyo emagombe bejjusa akaseera ako akaamuwebwa kaataakozesa kakati nno tomanya nti ogendagenda mu kabenje okyogeddeko bwotyo nenzijukira sisinkanya abantu bangi ate obuntu obwo buzze nnyo mu mbeera eno ey'obwavu lwansonga abantu balina ebintu ku mitima gyabwe bibasirikidde ate ng'ebintu bisobola okugonjoolebwa n'olaba gundi n'abaako akagambo kakugamba akakugambe tategedde nakutegeera nti oba kabi kayinza obba nga ye ka bulijjo n'omutereka ku mutima muli mutima n'obeera nga buli lw'omulaba ogamba naye oyo ne kasigala awo n'olaba abo abantu tubalina bangi n'olaba omuntu ng'ali wali ate kati nnaku zino abantu bakyayagala kwefasa bantu omulaba akola akabi nagamba n'akatereka kakati emitima gy'abantu giriko ebikyamu bingi giri awo gizimbye wamma kyova olaba nga abantu ennaku zino balina eŋŋombe ndi mukoowu abantu bakoowu nakoowa abantu abaana baneiba bajja mu kikomera kyo twale genda muzanyire eri buntu buli okwo ku mutima bujjudde kati obwo obuntu ate nekyo kintu kinene si kitono waliwo omulokole yakwata enkoko za neiba kwata embooko lwaki muyingira eno ewammwe ettaka ddene ate ng'ayomba enkoko zino
mwe nkoko mmwe mumanyirani ewammwe ettaka ddene gye muva ewa mukama wammwe mujja eno naakuba enkoko oyo bwagenda oyo bwagenda njagala nkubulya amazima olabanga akali light ako kabi katono kantu katono kandi enkoko zidde ewaabwe waazo ate zigobe zigende okutta omuggo ozikubye zimenyesa amagulu yadde oli mugagga neyibawo njigiriza oli enkoko ziyigiriza obutajja wange okimanyi nti n'oyita ku muntu n'omukuba amazzi ng'ovuga emmotoka n'ofiira awo n'ogamukuba mu bugenderevu ogenda mu geyeena teri kibi kitono ate kati ebirungi byali bisse ebibi ekisoboka tolaba ekkanzu bayibuli egamba nti nzija mangu nyweza kyolina kikyolina kristo gwe waweebwa ng'oyatula ate gwe olabika tolokokanga nirokoka ndabika nga atali mulokole obulokole bwe buli mu nsawo ng'otunuddemu ati munnaye oyinza okuba obulokole wabuzze nabwo mu nsawo omanyi bannaffe bannaddiini bagamba nze nalokoka ku mutima gwe yalokoka nze nalokokera mu ddiini yewaffe era oyagala bikolanga kumpi zonna zirinamu sayidi eri egamba nti ndi mulokole anti beekweka bwekwesi mu kiri origino kyovulaba buli omu nze nalokoka waliwo abagundi nga balokoka nga balokoka bonna bagamba bakola ki balokole lwaki beesiba ku kintu kino lwaki tebasigalayo eri kati awo oli wagambira nti nze kati nalokokera eno ewaffe fe ate ne mubalokole osobola okugamba nti nze ndi mulokole mu bulokole kati gwolokoka gumu wolokoka olokoka kiri fayini naye bo bakyerimbikamu ekyo ekiraga nti kyebakola si kiki kituufu buli lwokola ensobi buli kasobi konna kokola kakutwala mugenda infact kati buli kintu kyonna ekigolokose enjala obwavu endwadde byonna bitudrivinga eri magombe ate njagala mbakakasemu abatulaba ku kamera eno njagala mbakakase mwenna buli lunaku olukya ku makya osemberera lwogenda ekyo kituufu era omusajja omu yagamba nti obulamu bubeeremu bweba tebakyogere bulamu bubeeremu ng'agenda enkya oba nga atali buvaamu ndowooza bweba tebakyogera nze saaliyo obulamu obumanyi obwo buseeyindi babwogera bali bantu babuwandiika live life as if there is no tomorrow newankubadde oba okimanyi nti enkya enkeera oyinza okukeera nga oli mwoyo abalokole bangi abatagenda mu ggulu nga balowooza nti bali mu katonda naye nga bali ku katonda enkolaganayo kyekisinga obukulu okupima so obuntu obutono obwo bwe butuleetera obuzibu bwe busudde abasajja ab'amaanyi okugeza omukulembeze w'eggwanga yali omukulembeze w'eggwanga lina amiini ebimu byakozinga downfall ye ne Muammar Gaddafi eyali pulezidenti wa Libya katono bwe kati aho omusajja omu yagera akagero nagamba nti ensolo zonna mu nsiko n'ebinyonyi byatyaga enkoko olw'akantu kano keyina muliro naye olunaku lumu enkoko lwe yakola ensobi tukola obusobi obutono obwo neyeebaka balokole bangi twebase bwe yeebaka wapusi najja naga guno wegubanga muliro byaddala gwokya kandabe olwateekako tegwokya oba gwokya n'alinda nabo baanajja nga takwata muliro naddamu yejja ku luno yaluma bulumi bulijjo buwoomi bwakweka kiriganga omuganda affe omugundi lwalidde kanyama kano olwo yangamba musumba bane twali twafiirwafiirwa dda senga we yalokoka yatuyamba bwe nakalya nangamba nti omanyi koolidde nti nti kali kamba batugaana obuwoomi buno
ate aba kyakavuddeko olwo ate abaana akaleka so kati ensobi obwo obutono ensobi bujja waliwo obwenzi bwa mirundi ebiri osobola okwenda ku muntu nga toyenze naye physically spiritually ekyo buli muntu ayenda ekyo nosanga omuwala akabiina n'okuba akafaananyi n'omwambula n'omuteeka ku buliri n'okola byokola n'omaliriza n'omuwa ne transport ng'oli ku takisi n'omuwa transport n'akola atya n'agenda okusuubiza n'otatuukiriza oli agambye ngenda kuwa projector wadda wano projector omanyi kyekitegeeza n'otatuukiriza ate no mu bayibuli mulimu ekigamba nti bw'osuubiza n'otatuukiriza mukama atuma malayika n'aseeteeza by'obadde ogenda ofuna mu maaso atya kutuukiriza ani owa projector ng'omuwolereza ng'omufaako olw'okuba yogerera side eri no ndeeta kyakulabirako projector ngivuddeko ye maama oyinza okubeera omuntu n'akusuubiza ngivuddeko projector anti tuli ku kiri osuubiza n'otatuukiriza wankyaziza nze ayogera buli lw'osuubiza n'otatuukiriza nakyo kibi nze eggulu nakufuna olunaku eggulu lyammanja akasaketi k'omunyo kanusu ebyo naye nakeewola nakeeyama mu kyaki edda ekanisa gye twakuliramu nga nakeerabira waliwo omukolo naye nga buli kaseera ndoota kasaketi ka munyo kanusu ebyo naye nga ŋŋamba ngenda kawawa ne kanisa yavaawo dda ne mugamba taata ebyaddala nina nsobola okuba ne sente ezigula ensawo y'omunnyo naye siina bwe ngenda zitwala okitegeera kasaketi kanusu ebyo ebiseera ebyo bibiri nakeeyama twalina gundi conference ku church nga bwogamba nti era abaana baleeta ebizibu azogamba ffe tujjawaayo nze nja kuwayo 15,000 mumulowooza bikomyawo kiva abaana batendeke wakati toweeyamaaya mujja kundeetera ebizibu kakati obuntu ekisooka obuntu obwo butono buzibu bwakwewala butono bulabikanga obuli part of bulinga obuli mayina yes obuli mayina naye anti atuyambako obuntu obwo omanyi bwe tuba twenenya nze bwe mba nenenya naawe kikozesa ali eyo mugamba mukama nenenya olw'ebyo byonna byenkoze ebikunyiizeza nenenya byenkoze nga mmanyi nenenya ne byenkoze nga simanyi nti bikunyiiza twenenya okwenenya kugazi in fact bwe mba nsomesa okusaba kulinga mu kkono guno nti this part eno bagita ntambo eno yonna bagita pam yes eno yonna nga bwogiraba pam kwe kwenenya n'okwegayirira okwenenya kwe kusitudde kwe kuleze bino byonna okusaba okumenya olutalo kwenenya kubanga olina kusooka tereeza nkolaganayo nange n'olyoka onsaba bw'oba olina kyewanyiiza nojja noweetonda then n'olyoka osaba kyokola ki okitegedde sebo kibatu bino ebisigadde bikonektingira bw'omala okukola kino kwenenya kino bwe kiba ekisanyufu abano baba batereera kino kasa kitereera ate okwenenya kitegeeza ki okwenenya kwe kwenenya n'ekyo kiwenenyeza n'okikola ki n'okita neweerwanako kale bwe kiba kikusinga amaanyi neweerwanako bambi kyagize naye yalwanye bambi agezezzaako okitegeera bambi kataata kalwanye naye neggulu lyagala okulaba omuntu ng'asinzidde ng'oli determined okukola ekyobutuukirivu okukola ekyo kiri kusuubiramu ne buli lwotakola kiri kusuubiramu omaliriza ogenze kakati musumba nga tuvuddeko awo mu nsi era muno mwe tutambulira y'emu mulimu ebintu bingi naye mpulidde aboogezi ab'enjawulo nga boogera ku bintu eby'enjawulo buli kimu ekiri mu nsi muno kye tusiibamu engoye engatto amasimu ekitanda mwosula ennyumba mwosula langi gy'osiiga buli kimu
kirina akakwate ku sitaani. Kakati nze ng'omuntu oba ali eyo alaba ogenze kukola otya okukakasa nti ebintu bino byonna by'osiiba okozesa kwegamba okyusa eriiso olijje wano naye obuluusi oba toyagala kugendera mu buntu obwo okyusa eriiso olizze wano n'olengera nga waliwo ekya sitaani n'okyusa ozze wano nga waliwo ekya sitaani n'okyusa ozze wano nga waliwo yakugenda nti ekyo nakyo kya sitaani. Kati nze ng'omuntu nkoze ntya kubanga ebintu bino ebinotoledde byonna waliwo engeri gye bi-influencinga embeera gye mpitamu. Ne bwema nkeera enkya nenzirayo neneenenya at least ebimu bye mba nsobodde. Kati atulaba osobola okumuwabula akoze atya okulaba nga ebintu ebyo tebimuleetera kukola kyataalikoze. Bayibuli egamba Kristo bwe yali agenda yagamba abantu be ebiseera yagamba abayigirizwa sigenda kubaleka nga bamulekwa. First yali agenda omuntu bwagamba nti ŋŋenda naye abaana bange ŋŋenda balekera ettaka lino abalina kyabalekedde oba ŋŋenda balekera taata wammwe abeere omusika oba gundi abaana bange mbakulekedde aba akuwadde obuvunaanyizibwa toto obuvunaanyizibwa responsibility. Kitegeeza ogenda kutuula mu kifo kya taata oli akoze eki yadde oli muto ola bagamba wano nga bakusikisa bagamba gundi kula gwe mukulu w'abani kula yadde gwe muto taata yatunula nalaba nga obuvunaanyizibwa yeetaaga bbuwa gwe n'akuwa. Kati naawe era bw'obeera mu banno obalaga nti nze ani yadde bakulu bo nze kitammwe era nabo bajja okuloopera ensonga bajja wano mu Buganda bwe babikola taata tugende wa taata nolowooza nti taata yes nga muto nga mukulu wa kika. So kati bwe yali agenda eyina yagenda wewali wegambye obutebe bali mu kututeekerateekera newankubadde ateekateeka naye akyakola ne Kunsi akola naye waliwo gwe yatulekera ye mwoyo wa Mukama. Bayibuli egamba nti sigenda kubaleka nga bamulekwa ne kange neesabe taata abaweereza omubeezi yatubeera obunafu bwaffe gwe wootasobola kuyita omwoyo omutukuvu akuyamba n'oyitawo. Abalawo ababakubye ekigo yasobola okuyamba n'afuuka olutindo n'oyitawo. Omwoyo omutukuvu yatuyamba ne kubuna obuntu obulabika ng'obutono yakuyamba nagamba nti gundi kati no weetereeze. Nze ebiseera ebisinga oluusi njagala nnyo okwogera engeri gye ndi mubulizi wa njiri njagala nnyo okwogera naye waliwo wagamba nti kati gundi oyogera nnyo osusse kendeezaako kati wummula wano kino tokyogera kati kola bwoti kitegeera tokyogera kati kino kyogere kati kola bwoti kati kola bwoti. Omwoyo omutukuvu yatuyamba infact n'okukula kwange yabaddanga yidinga ne bino byenjogera yabinsomesa kyova olaba bwokera ku makyano nga nakazuuka nkyayayuya bwenti neyo yayamula bwenti mba neyayamula nogamba kaze magombe gafaana gati nsobola okuddiramu nga bwe kiri kubanga eringa TV yanteekebwa mu mutwe nenkunyonyola bwe gafaanana. Eyo yensi y'omwoyo ninga omwoyo omutukuvu yakusomeseza kyova olaba ab'obutabo oli ajja n'akatabo n'omanya ogundi musomi mulungi omutegeera naye ebintu by'omwoyo kubaako amafuta amalala kitegeeresebwa kubaako amafuta amalala togenda kumanya kanisa y'abannabbi b'obulimba gwenga gwe n'amagezi go ojja kujja waliwo ekkanisa eri wano mu kibuga eri ku luguudo luli awo nene eriko emisota ebiri giri mu mulyango kalyango katono nga yo nene ne kalyango katono niyo misota weegiri tosobola biraba. Waliwo ekkubo wano e Uganda mulimu emyoyo egirya ba generational gundi leaders abagenda okukola mbiro bino ebyoluvannyuma gibalye luguudo weeruli era bw'oyitawo tosigala nga bwekyekimu. Obubenje bwonna bw'owulya kati kamba buli waliwo akabenje akagenda okujja mu kkubo amakubo abiri maaso awo naye abituyamba tubikkulira
tabitugamba kubikula tubagambe bugambi nti banne waliwo akabenje akajja ayagala twegayirire tubyerinde omanye nti kale mu bbanga weriti waliwo ekigenda okujja naye twegayirire ku lw'emyoyo egyo egigenda ofa abantu bangi niyo mulaba ayimirirawo abeerawo azze kunywa omusaayi. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.